Dawe aba SK Muzirimu Dawa mubayambeko ku kamera babuzayo sezi nali mmanyi baganda baffe abali Sweden nga nabakwasa omulimu guno nti bali gugusa naye banyegako awo ebiseera bitono ne bakivaako. Tubasaba nti bintu bifaanaganako bwe biti ebya Dawa tubiteekeko amaanyi mubakwatireko nga muyita ku simu ezo aba SK Muzirimu Dawa bagule kamera bagifune. Kamera zino ze zikola omulimu ogwe mulaba kubanga essimu ezo zirina ebizibu biki bingi naye oli bw'ateekawo kamera nga bwe mulaba baganda baffe bana bafulaya ekuuma ebintu bingi naye kati essimu oba otaddewo oli n'akuba ne bivaako oluusi nga n'ebyotaddewo essimu si y'amaanyi ntegerekisi. Kale tubayambeko biidhinillah tubafunire kamera aba SK tulabe okulaba nga Dawa yaffe etambula buki etambula bulungi. N'ekirala kyenjagala alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يبزغ الله سبحانه وتعالى kuli ebyengere biyitirivu byatugabirira era ne tumwebaza Allah olw'amatendo ge amajjuvu agataliimu bukendeevu. Tukakasa nti Allah waffe omulezi owa buli kitonde kyonna eyateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene eky'okubeera nga tumusinza. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twebaza abo bonna abasiibye olunaku olwa Ashura ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga awandiika empeera ennene mu ibaada eyo ekoleddwa abaddu mu nsi yonna. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga lyekkubo ery'okuwona ebizibu by'ensi n'ebizibu ebyakhira. Tukyatambula n'omusomo gwaffe ogukwatagana al-mashakil allati tuwajihu shabab, ebizibu ebiri mu bavubuka naddala mu kiseera kino mwe tuli. Tuzze twogera ensonga nnene eziri mu bavubuka naye ng'okuzoogera tuba twagala kutereeza society kubanga society mugiraba ejjudde mu bavubuka be basingamu obungi. Ebibasoomooza mu bulamu bwabwe biyitirivu bingi nga n'abamu bibajje ku mulamwa, n'abamu ne basuulawo eddiini ne bagenda mu bulokole ne bayingira caaki ne basala omuziki mu caaki ne basuulawo obusiraamu. Kati wetayogera ku bizibu biri mu bavubuka ate nga be bakola society, be balina future ejja mu maaso ng'abakadde bavuddewo, tuba tulyazaamaanyizza nnyo era obusiraamu tebwali azaamaanya abavubuka, bw'abatunuulira mu mbeera nnene. Twayogera omulundi ogwayita ebitamiiza ku sayidi y'abavubuka ebyonoonya obulamu bwabwe. Wiiki ewedde bampeereza omuvubuka e Dubai eyo eyasula mu toilet ng'ali ku sinki
ne bukya ng'afuluuta naye nga yanywedde bitamiizi. Kati ebiri mu bavubuka bingi. Omuntu watuuka okutuula ku toyireeti n'atuuka okubukeesa budde ne bukya olw'ebitamiiza bye yanywedde, kiba kitegeeza nti obulamu bw'abavubuka bulimu ebintu biki bingi. Twayogera ku masturbation, obulwadde obusumbu bw'ennyo abavubuka. Abamu babuvaako wiiki, mwezi, bwe bamala ne kiddamu. Naddala abantu abawangaalira mu nsi eya guruba ey'obugenyi, obwagazi bubasumbuwa nnyo. Tulina okulwanyisa ensonga eyo okugijja mu bulamu obw'abavubuka kubanga ekosa, era twayogera ne solution omusiraamu z'ateekeddwa okugoberera okweggyako al-aadatu sirriya, embeera ya masturbation. Twafundikira nga tunnyonnyola mu bimu ebisoomooza abavubuka al-fakru, obwavu, ne twogera obubi obuli mu bwavu. Era olwaleero kwe njagala okutandikira nga tunnyonnyola al-athari as-sayyi'a allati tu'athir ala as-suluki wal aqida. Okumanya obwavu bubi nnyo, bukosa empisa ez'omuntu oba embeera ez'omuntu, ne bukosa n'enzikiriza. Ekisookera ddala tulina okukkiriza ffenna nti anna al-fakri min al-masaa'ib, obwavu bye bimu ku mitawaana allati qaddara Allahu wuquuha, emisiiba Allah gye yasalawo okubeerawo kwagyo. Imma omusiiba ogw'obwavu gusobola okujja ala shakhsi bi ainihi, ng'obwavu bukosa muntu nga ye, ne bukosa omuntu kinnoomu. Awo usra, Allah asobola okugera obwavu ne bukosa famire y'abantu. Mwali mulabyeko famire yonna ng'obwavu bugisumbuwa, famire yonna bw'atyo Allah bwe yasalawo, nga baavu, nga teriyo mugagga gw'ojjamu. Buli omu atunula ku munne n'aleeta istighfar, okuviira ddala ku jjajja paka ku muzzukulu asembayo. Era nga bayinza n'okuga nti eyo famire gy'olumba balina ekizibu kyaki kya bwavu. Kati Allah asobola okugera bw'atyo n'agerera famire obwavu. Era Allah asobola okugera omusiiba ogwo ala al-mujtama mu society, nga bwe mutera okulaba ebitundu ebimu ng'obwavu bwabamalayo. Obwavu obuluma ne Kampala si bwe buluma abantu mu bitundu ebirala. Kati ng'ebimulaba baganda baffe abali e Kalamojja, omulaba baganda baffe abawangaalira e Buduuda, omulaba baganda baffe abawangaalira mu bitundu ebyenjawulo, Bundi Bujeeyo, mu byalo ebyenjawulo. Kati Allah asobola okugerera society obwavu ne bubasumbuwa. Kati tukakasa ffenna nti obwavu min al-masaa'ib allati qaddara Allahu wuquuha, Allah yaba yagira bukole ki, bubeerewo. Abantu bangi tanassaru li ajali al-fakri, abafuusa abalokole olw'obwavu. Oli n'alokoka n'ayingira kyaki, ne yeerogozza, ne yeerokosa, naye nga bwavu bwe bumusumbuwa. Kyova olaba ebintu bisatu.
senga bikuŋŋaanira ku muvubuka oba ne bikuŋŋaanira ku muntu, Allah bw'aba tamusaasidde tasobola kuwona bukatuliki oba kulokoka, oba tasobola butagwa mu kizibu kyakugezesebwa na kuva mu busiraamu. Ekisookera ddala al-jahlu, obutamanya. Ekyokubiri al-maradu, obulwadde. Ekyokusatu al-fakru, obwavu. Ebyo ebisatu afatu ddiini, ye siriimu w'eddiini. Kasita bikusensera ebisatu ebyo, bwe bulwadde obw'olukonvuba, bwe bulwadde bwa siriimu ku sayidi ey'eddiini, al-jahlu, obutamanya, senga bubeera mu muntu. Ekyokubiri al-marad, obulwadde. Ekyokusatu al-faqr, obwavu. Njagala otunulira ebintu ebyo bisatu senga birumba omuntu, kikyasobola okuwona ku ebyo byenjogedde. Tamanyi, mwavu, ate mulwadde. Buli kakica yenna abo b'osanga nga balokose. Kasita ebintu bisatu birumba omuntu, hadhihi afatu ddiini, ke kabenje, ye siriimu asensera omuntu mu ddiini. Senga obutamanya bumulumba, tamanyi, n'abeera n'obulwadde, twali awo alina obulwadde bumuluma, n'abeera n'obwavu. Kati njagala okubemu ekifaananyi ng'omulokola alina ssente, alumbye omuntu, alina ebizibu ebyo bisatu, ayinza kuwona ati? Jahil, talina kyamanyi, kyebamugamba kyonna kyakola ki? Kyagoberera. Abo onoolokoka mwemuli ekkubo. Yesu akwagala, Yesu akuzzaamu essuubi. Tulabye abantu bangi wadde babatwala mu kyaki ne babagula nga bameze n'ebirevu, ne bambala engoye ez'ekitabuliiki, ne babazinisa mu kyaki, ne bawanika emikono. Mulowooza ki ekibasumbuwa? Bwavu, butamanya. Bamuwaddeyo essente ne bamugamba bw'onootukolera kino nga gwe omusiraamu olina n'ekirevu, teekamu ekkanzu, tugenda kukuwa ensawo z'omuceere 10. Najja kakande n'amusuulaawo ebigwo bisatu, ne yeefuula zengulu, ne yeefuula alina obulwadde obuwonye essaawa eyo, n'agamba nti aleluya Yesu. Ne bakuba emizira mu kyaki. Ekisumbuwa oyo butamanya na bwavu. Kyembagambye nti akabenje akali mu bwavu kafuula n'omuntu n'ava mu ki? Mu ddiini. Tobulaba abamu yatanassaruuna, babalokola ne bava mu busiraamu, naye ng'ekibasumbuwa ku ebyo ebisatu senga birumba omuntu. Temubiyite eby'omuzannyo. Obwavu nga bwalumbye omuntu, ne kwegattako obutamanya bw'alina, ne kwegattako obulwadde obumulimu. Buli ajja yenna asuubira agenda kukola ki? Agenda kutaasibwa. Kivaamu omuntu ng'agenda mu kyaki nga yeeyogeza ebintu ebikyafu ku busiraamu, ng'awaana obukatuliki, naye ne yeerabira nti enkomerero ye tejja kuba ki? Nungi. Bw'otunuulira omusajja ono yekka gwe baayira asidi, oyo asoma Kulaani ekifuula nnenge, yali musiraamu, ne maama we nga musiraamu. Nalabako ne maama we nga Hajjati Mulamba ayogera ku TV. Oyo gwe baayira asidi yani oyo?
umaluki mulindi ekyamusumbuwa kiki kumusuubiza muwaki sente gwe onookola kino nga tukuzimbira kyaki nga tukufuula ow'ekitiibwa kasita tomanya obwavu ne bukujjula n'obeera n'obulwadde naye ng'amuzaala musiraamu. Kati kyembagambye nti mu bimu ebizibu ebiva mu bwavu bikosa enzikiriza. Bangi abalokose, bangi bafuuse bamurutadi olw'obuzibu, olw'obutamanya n'obwavu n'endwadde. Kasita ebyo ebisatu bikwekuŋŋaanyizaako, Allah bw'aba takusaasidde nnyo nakusaba Allah kunywera, tosobola kuwangaza ddiini. Abamu bafuuka abakongozi mu masabo olw'okumuwaayo akagaati. Naye n'osanga omuvubuka atudde mu ssabo ye mukongozi gwe batuuzaako emmandwa agaba eddagala, naye ng'ekimusumbuwa kulya ku nkoko zino n'embuzi ze basala mu masabo. Obwavu bubi, kimubiita oba omuzanyifu. Era tusabenga nnyo Allah mu by'obusaba oluvannyuma lw'okwekingiriza omuliro. Saba nnyo Allah akingirize obwavu. Mulowooza edduweena erimu ki? Nabbi gye yatugamba okusoma ennyo nga tumaliriza tahiyaatu. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat. Kati fitnatu al-mahya, ebikemo ebiri mu bulamu mwe muli ebikemo by'obwavu. Muve ku buno obwavu bwe mukaba n'oga leero siyinaamu mutwalo. Njogera ku bwavu obuluma omuntu ne bumutunuza waggulu ne wansi, n'atunula mu famire ye, n'atambula ku muzikiti anoonya okuyambibwa, n'abulwa essuubi, n'agamba nti kama mbaya ekijja kyekikola ki kyekijja. Wasangira omulokole n'amusuubiza. Olowooza omusuubira kukola kyoyo? Tamanyi, mwavu, bulwadde. Kati n'olw'ensonga eyo obusiraamu bwayogera ebigambo binene ku bwavu. Era obwavu fayantashiru bainahum as-sarika wal qatl, busaasaanya wakati mu society obubbi n'okutta abantu, wazina n'obwenzi, wa bai'ul muharramat, n'okutunda ebiri haramu. Oze mukimanyi bulungi nti society bweyitiriramu obwavu kitta bantu, kikola ki? Kiyitirira. Abaguza abantu amayumba, ettemu liyitirira lwa buki? Lwa bwavu. Naye oluusi n'abakulembeze baffe abatukulembera ku sayidi eya gavumenti ne ku sayidi ey'eddiini tebakola kimala kulwanyisa bwavu mu society. Tusobola obulwanyisa oluvannyuma lwa Allah. Abasiraamu ne beekolamu ssaka ez'obusiraamu okuviira ddala ku mizikiti ku imaamu waabwe. Ne babeera awo abasiraamu babiri asatu mu groups, ne babasuula 10,000 buli lunaku, ne bagaba batereka 5,000 zisobola okuyambako society. Naye buli omu si kyabaako. Tutunuulira nnyo ze basuula mu muzikiti, ne tutambula ne tugenda, ne tutalowooza abo be tusaala nabo bawangaala batya obulamu bwabwe. Kati abakulembeze b'obusiraamu balina okuyambako ku society y'obusiraamu oluvannyuma lwa Allah okutaasa obwavu mu bavubuka, okuviira ddala ku mufuti, ba umara abeeyita ba amiru, al-a'imma abakulembeze b'emizikiti, abakulembeze b'ebitundu, okukubiriza abavubuka ennyo okwekolamu ssaka ez'obusiraamu.
oyinza osanga omuntu ng'asobola okufuna buli kanaku nusu 10 senga bamutereka mu ssako oba 15,000 buli wiiki ne beekolamu ebibiina ebibayamba kisobola okutaasaako ku bavubuka. Naye mu bizibu ebijja mu bwavu kwe kuyitirira kw'obubbi, okutta ettemu. Mulowooza abantu oli n'akwata ennyondo n'akuba omuntu ku mutwe n'amutta n'amuggyako pikipiki, oyo aba mugagga? Kiki ekisumbuwa society? Bwavu. Obwenzi buyitirira. Abakyala abo abeerenga bamalaaya, abeerenga ku street, abeerenga ku mabiito, abali ku street e Dubai, abali ku street e Jordan na wa everywhere London, buli omu gy'alengera akaboozi ke bagamba tunoonya ki? Ssente. Yantashiru zina. Obwenzi busaasaana lwa bwavu. Naye ng'otunuulira ssente ze babawo oli okukozesa omubiri gwe n'ozeeroonya. Tatunuulidde bulwadde, tatunuulidde musango wa Allah munene, atunuulidde ekintu eki akanaana ke bajja omuwa. Omusajja ye amukozesa. Ate nammwe ne mugendayo nga mututte maanyi ag'ekika ekya waggulu, mumala kulya biragalalagala ne mubalumba kubanga olinamu omutwalo. Naye gwowo omutwalo jjukira kyogenda kuyimira naye mu maaso gani ga Allah, obuuzibwe ku ensonga ezo. N'olw'ensonga enjagala okukubiriza naddala abakyala abali mu mulimu ogwo gw'okulenga akaboozi, okutunuulira okutya Allah n'okutunuulira omubiri gwammwe nti valiyo omubiri teyenkanankana na ssente ze bakuwa. Abasajja abakukozesa ne banaakuwa akakadde buli luutu tekisobola kusasula mubiri Allah bwe yakola ki? Bwe yakuwa. Ki kye tutegeeza abantu baki Allah bakwatibwe Allah ensonyi, bamale beetunuulire, batunule ssente ezibaweebwa n'ebikolwa bye bakola tebisobola kwenkanankana. Society ebyo byonna ekibireeta bwavu kusaasaana mu baki? Mu bantu. Akati obusiraamu bwatuteerawo amakubo geteekeddwa okuyitamu nga naatera okuva ku nsonga eno okujja abantu mu bwavu. Ekkubo erisookera ddala taalimu nnaasi, kwe kuyigiriza abantu bonna al-itiqaadi sahih, enzikiriza entuufu, bi anna rizqa min Allah, nti riziki Allah yagikola ki? Senga omuntu ekyakiteeka mu mutima nti riziki Allah yagigaba, obwavu tebujja kukukosa, tebujja kukufuula mulokole, tebujja kukutwala mu ssabo, tebujja kukuteeka mu bwamalaaya ng'onoonya ssente, tebujja kukubisa banno katayimbwa. Tegeera mu nzikiriza entuufu nti anna rizqa biyadillah, riziki Allah yagikola ki? Senga ekyo abantu bakitegeera baali badde bakkakkamu nnyo mu kiseera ekyokwavuwala. Inna Allah huwa arrazzaq dhul quwwati almatin, suratu Dhariyat aya ya 5:8. Allah agamba nti inna Allaha huwa arrazzaq dhul quwwati almatin, Allah ye mugabi yalina amaanyi mu riziki. Tolenga mubiri gwe mwana muwala, ne banaakuwa emitwalo 5 buli luutu tegigenda kusasula mubiri, tegigenda kukuyimirira ku bibonerezo bya Allah ku kikolwa ekyo kyokola. Tegeera nti riziki biyadillah, eri mikono gyani? Gya Allah, yagigaba Allah. Ekyo abantu bakiyige, kubanga obwavu bwatuusa Abawarabu abaaliwo fil jahiliya mu biseera ebyobutamanya ne batuuka n'okutta abaana baabwe khashyata imlaq, nga batidde bwavu. Allah n'abawoninga mu Qur'an
kati obwavu bubi fe ab'omulembe guno abamu abasinga obungi abaana tetubatta direct naye tubatta indirect. Tutya obutaagala kuzaala nga tutya buki? Era oli wagamba nti Usama olina abaana bemeka? Nti nina 12. Naga ojja bawulira mu school fees naawe niweesisi wanoga nti obaddala school fees ndizifuna, ogenda okulanga naawe oddiriza ekiki ekigeri. Kaakati abawalabu ab'edda fil jahiliya baabaana baabwe baabattanga direct ne babaziika. Mu ab'omulembe guno mubatta indirect. Oli aga njagala okuzaala abaana aba benkola ki? Bensobola. Ye ŋŋombo. Oba olina njagala omwana omwammala bensobola, atya bwavu. Naye Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, temutta baana bammwe nga mutidde bwavu. Kati mu ab'omulembe guno kyenjagala okubagamba temutya kuzaala olw'okutya obuki? Obwavu. Temulimitinga nnamba y'abaana lwakutya buki? Bwavu. Era obwavu bwe bulemesezza n'abavubuka okuwasa. Mukazi naamiriisa ki? Senga noogaana okuwasa ng'otidde nti tolina busobozi ate n'otakola bikolwa by'abantu bakulu, twaligambye nti kale okoze obusiraamu kye bukola ki? Obutawasa nga tonnasobola. Naye omuntu agamba sirina busobozi buwasa kyokka ate akyaza mu luumu mwali. Ate ng'obwenzi kkiriza gaana buli expensive nnyo okusinga omuntu awasizza. Obwenzi buli expensive. Okupangisa loogi, gw'otutte mu loogi togenda kubeera naye nga talidde. Tojja mugamba kuva waawe nti jangu ng'olidde. Alina okulya, alina okutambula transport. Kakati baganda bange abasiraamu, ensonga y'okubeera nti nno abasiraamu oba society yaffe egaanye n'okuzaala n'erimitinga abaana ku nnamba kweraliikirira buki? Bwavu. Musiraamu bwatugamba tusomese abantu enzikiriza entuufu. N'olw'ensonga eyo abavubuka mbategeeza obutabatiisa bwavu nti nno agaba riziki ye Allah. Kakasa nti riziki eri mikono gyani? Gya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekkubo eryokubiri obusiraamu bwe bwatunuulira mu kulwanyisa obwavu, al isti'adhatu billahi ta'ala min alfakri, okubwekingiriza. Twekingiriza obwavu. Wakad warada fi sunna ma kana yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yu'allimuhu. Nabbi yatuyigiriza bye yalinga ayigiriza okuviira ddala mu njigiriza ye, yeekingirizanga obwavu. Hadisi ya Abi yagamba Abi Bakrata kana abi yaqulu fi duburi as-salah, yagamba Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-fakri wa adhabi al-qabri. Ay Allah newo goma joli nga neekingiriza obukafiri n'obwavu wa adhabi al-qabri, n'ebibonerezo ebya kabri. Tuli fenna hadha hadithi rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani. Eyo dua nkulu, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri, Allah nkwekingiriza obukafiri, wal-fakri n'obwavu, wa adhabi al-qabri n'ebibonerezo ebya kabri. Ebyo byonna ebisatu byehulidde bikaawu, naye ng'ekisobola okuleeta ekisoose buki? Omuntu asobola okugwa mu bukafiri lwa buki? Lwa bwavu. N'olw'ensonga eyo twekingirize. Ekkubo eryokusatu alhathu ala al-amal, okukubiriza abavubuka okukola obutanyooma mirimu. Okukubiriza abavubuka okukola obutanyooma mirimu. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala
huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, Allah yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Famshu fi manakibiha, mutambule mu buli mpuyi. Wa kulu min rizqihi, mujja kulya riziki. Tambula, bulaba nga riziki ye Kampala eganye, ebye Kampala bikalubye, genda e Kasese. Oli Kasese wakalubye, jangu e Kampala. Genda e Mbale, genda Lira, genda e Koboko. Tobeera wamu. Tambula, Allah agenti famshu fi manakibiha. Bameka abatambudde ne bava ne bagenda ne bakuba ekyeyo, ne baddanga bali ne bakola ki bwe batandikira. Naye omuntu bw'omugamba nti genda ke Dubai okuba ekyeyo, sisobola, kanfiire wano, ojja kufa bakuziike banoonye n'abasawo ekikusse, naye nga bwavu bwakuttadde emyaka 8 emabega. Mutambuleeko mu nsi nga munoonya riziki, ate temunyooma mirimu. Naddala abavubuka ba wano mu Central munyooma nnyo emirimu, mwagala nnyo obwa smart, kukuba ebikalu ne musiba n'ettaayi, naye nga mu mpale temuli wadde ekinusu. Wabula muwooza kimu, ennazzi kuno omuganda wa wano nga tasiika capati, era gwe mulaba asiika capati mumuyita muna, ne bw'aba ye mukasa muna, kubanga mumanyi mbuza abasoga okwo kunyoomerera mirimu kijja kubateeka mu bwavu obw'ekika ekyawaggulu, era amawanga amalala gajja kujja gabafugira ennyo wano ewammwe mu Central, kuba temwagala kukola, mwayingiramu obulangira obwaboonoona, mwafuuka bangalo bunani, era mmwe musinze okwagala ennyo abakyala babawase. Otera kulaba era baganda, noonya mukyala andabirira ng'alina ssente, nga yeevuga, alina waasula nga n'ennyumba eriko geeti. Obukwakkulizo obwo bw'olina n'amagezi ge wafuna mu kuteekawo obukwakkulizo, senga wagateeka mu kunyiikira okukola ki? Kunoonya emirimu. Busiraamu bw'ate omulimu gwonna kasita gubeera nga gwa halaali. Banaye abavubuka tukole. Kyova olaba tutuuka n'okuwasa abaana b'abantu ne tukaluubirira okubalabirira, kubanga omanyi bw'onoofulumya budget ne bakusondera obukadde 4 mbw'ojja kusobola ogenda owase, naye oluvannyuma lw'okuwasa kiki? Ogenda mmuliisa otya? Ogenda mmulabirira otya? Ani agenda okusasulira omuzigo mw'osula? Ensonga eyo mugirowoozeeko, temunyooma mirimu. Vuga boda, kuba amataffaali. Bwe kibanga kusindika kigaali mw'ojja 10, kutunda nniigiina mw'ogenda okujja ky'oli obeere seefu, kikole naye tonyooma. Somesa. Mulimu n'abantu abaasoma eddiini abaali badde basomesa mu masomero tebaagala kusomesa, beekwasa ekigambo eki nti mu masomero balyazaamaanya, tebasasula. Ndowooza oyagala kumala kukola biryo, genda osomese naye ng'olina ky'okola. Kati mmwe abaawano mu Central mwalemala, muwoze ennazzi kuno, muganda wa wano nga takola bwa seculiko, kyokka ate bwe mutuuka e Dubai bwe babawa, kubanga tubayitako nga muli ku banka mukutte n'emmundu, n'ogamba nti ono bulijjo mujaasi, nti gwe mulimu gwe baamuwa. Ate wano ewammwe mbwota obukolerawo. Kati okukola kikulu. Obusiraamu ekkubo eryokusatu bwatuteerawo ekkubo eryo, alhathu ala alamal walkasib walmashyu fi lardi likasib rizq, okutambula mu nsi wonna wosobodde okutuuka ng'onoonya ki? Ng'onoonya riziki. Ani mufa anoonyeza riziki mu nnyumba ye? Tetumala kutambula noba nga osula nansana ne bakusanga ennakawa, taga ate okolayo ki? Kyalina munnaye gye noonyeza riziki. Busiraamu bwe tugamba kutambula, noonoonya riziki.
nimwe mwagala kubeera awo kwesimatinga mukube ekikalu muzimbye ensawo emabega muteekeyo ebipapula naye nga temuli wadde ekinusu. So nga omuvubuka yalibadde mu kiseera ekyo w'amaanyi asobola okukola, asobola okukuuma obukadde bwe gye bujja mu maaso. Waliwo ekiseera ekyokunafuwa amaanyi nga ne bakuwa yingini ogisumula tokyasobola kuba okoze eki? Okuze. Baneeteekemu amaanyi mu kunoonya riziki obutagayaala. Ekkubo eryokuna ijabu zaka fi amwali al-aghniya. Obusiraamu bwateekawo mu makubo agalwanyisa obwavu abagaggazako okubakakatako mu maali yaabwe edda eri abaki? Eri abaavu. Naye wano abantu ffenna mu society naddala ye Uganda eno gyenjogereramu ffenna twafuuka baavu. Abali e Uganda n'abali emitala w'amayanja tekyali ayagala kuwa zaka. Ate kati twajjira olumbe ekizibu ky'abagagga abamu abateekeddwa okuwa zaka. Buli alina zaka agamba njiwa mu famire. Seeka nina baganda bange benjagala ogiwa n'ogamba olwo famire omutali basobola kuwa zaka. Baani alibawa? At least kwatako ekitundutundu okize mu society y'abasiraamu, ekirala okize mu ki? Buli omu wanaawa famire ye. Famire omutali bawa zaka, ani agenda okubawa ku zaka? Zaka egaggawaza. Kyobulaba obusiraamu bwagiraalika ku bagagga. Tukhadhu min amwalihim, jja mu maali yaabwe, faturaddu ila fukaraihim, edda eri abaki? Eri abaavu. Singa abasiraamu baali bawa zaka abagagga abagirina, nedda eri abaavu n'omugamba nti esente zino zikuweereddwa kukola, funa omulimu, oyagala kukola ki? Kyanjagala bodaboda ya sente mmeka? Nti $4.5 ne bagimugulira n'atandika okukola. Oyo omambukendeezezza ku society. Kale obusiraamu bwateekawo zaka okukakata ku bantu era ne buteekawo alhathu ala sadaqat. Ekkubo eryokutaano abantu babanyiikize bababuulirire okuwa sadaqat wal awqaf, okuteekawo wakufu z'obusiraamu, ebiriikiriza obusiraamu. Kyannaku nnyo nti wakufu z'obusiraamu be baziwa kyate mutunda ntunde ezalivuddemu ebyobugagga ebiyamba abaki? Society. Wakufu kyekyobugagga ekiteebwawo omuntu nga yakiwaayo kiyamba obuki? Kiriikiriza obusiraamu. Naye bw'otunuulira ebiweebwa abasiraamu, abakulembeze b'obusiraamu zendooliito ng'ate banyaga binyage ne babigabana bantu 5 ba lubatu nga babiyita biki? Byabwe, era ne bakyusa n'ebyapa, era we bafa obisanga mu baana baabwe. Ekyo kyakabenje nnyo. Naye mu bimu obusiraamu bwe byateekawo ge makubo abo. Kati singa wano kwalidina ettaka lye mulina eryetoolodde omuzikiti guno, maduuka agasoloozebwa agayamba ku baavu, ne Nakasero bw'atyo, ne William bw'atyo, ne Supreme bw'atyo. Tunuulira akasozi k'ekibuli obugagga obukaliko. Sente mmeka eziveeyo nga zidda mu baavu abasiraamu? Otunuulira akasozi Kampala mukadde, otunuulire wali ekiko. Waliwo ennaku wempitaawo ku ssaawa ya Queen nenjagala okukaaba amaziga we bayisa oluguudo ennaku zino nga bagamba nti awo waali wa busiraamu, naye obusiraamu bwafiirwawo ne bayisaawo oluguudo ng'abaafunamu bantu ba lubatu. Ne webabuuza ssente ze baafuna tebamanyi gye baaziteeka. Naye nga ttaka eryali ery'obusiraamu, gavumenti saagala mulimbe basiraamu nti gavumenti esobola okuyisaawo oluguudo ng'olwo nga terina kyezizza, nga tesasudde. Ekyo saagala mu kirimbe basiraamu. Era simanyi bwe mugenda kunnyonnyola mu maaso ga Allah abaali mu kintu ekyo, kintu kya busiraamu ddala, naye paati namba nnene eryo ne ligenda. Kibulaba obusiraamu tusigala buli kiseera tuli bamulekwa. Kati obusiraamu bwateekawo ekkubo erigaggawaza society, awukaafu ezo
ababireka nno ne baleka amataka gaabwe ne bagamba tuli wadde busiraamu baabanoonya mpeera eryani naye ate ffe be balekedde ne tufuula olubuto lwaffe okuganyulwa oli najja ng'atundako kitonotono ne kitwalibwa abasiraamu ne basirika naye nga bigenda bwe bityo kati woyitawo ku ssaawa ya Queen otunula bwoti n'ofuuwa oluwa ne weewuunya n'osiriikirira n'ogaa nti Allah gyali naye ng'ebyo byaliyambye obusiraamu awo singa tewaliwo amayumba gakalina ku bakulembeze b'obusiraamu abalina pulaani ezigasa obusiraamu wali baddewo zi hoteeri zaakeedi empitirivu genda wali ku muzikiti gwa Siddiiki abalina ettaka eririko ebyobugagga empitirivu boolezaawo emmotoka kuba wa 2,000 abalizimbyewo amaduuka agasobola okuvaamu ssente zidde eri obuki bo baasalawo okuteekawo emmotoka bazooze babawe 1,500 ekibuga ekirungi ettaka eggimu eddungi eryaliyambye abasiraamu buli omu agende ng'atunuulira biki ebyali badde bigasa society ez'obusiraamu naye bw'otunuulira ebyo byonna byonna tugenze tubifiirwa ng'abasiraamu society kyovula bwe bwavu butukubye empiira naye bw'otunuulira ebyobugagga ebyo byokka byennyonnyoddeko wano mu kibuga byali badde bimala okutaasa abavubuka abaavu mu society y'obusiraamu byali badde era birina kye bikozeeko n'obeera n'akeedi awo ku ssaawa ya Queen zi hoteeri n'obeera n'amaduuka wali ku Masjid Siddiiki n'obeera n'amaduuka awo ku Supreme Council akasozi Kibuli nga kajjuddeko bya bugagga bidde eri baavu basiraamu nakasero wano wokka kwalidina abasiraamu ne babanga era maama muzibe oyo akyayimirira ng'akaabira abasiraamu bwavu nti noonya kyakulya n'osanga muzibe bamulinnyisa amadaala omulema amusitulako n'amutuusa ku ddaala eryokubiri eyo n'alekaawo n'amuga ow'amaanyi anaakongerayo ayagala atuuke ku muzikiti asabeyo emitwalo emeka lwaki obusiraamu ku ebyo ebyobugagga byonna baba kubanga baali bategefu balungi abategekera society senga ebyo byonna bikolebwako nga balina omugabo gwabwe ogukola ki ogumanyikiddwa naye obusiraamu bwateekawo amakubo ago gonna tusobole okubeera nga tugayitamu okulwanyisa obuki obwavu n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu eyo ze tuyita al athar ebimu ebireeta obwavu ne bukosa society ey'obusiraamu n'okubeera nti nno obusiraamu bwatunuulira ensonga ezisobola okubeera nti nno tuziyitamu tubeere nga tutaasa society y'obuki y'obusiraamu era society y'obwavu obusiraamu we butaasa society y'abavubuka abasiraamu ne bulwanyisa obwavu buba buyambye ku gavumenti ne gavumenti bwekwata sayidi yaayo neyamba byeteekeddwa okukola biyamba abavubuka buba butaasizzaako pasenteji eriwo kati ng'obwavu buluma abavubuka si byeyaali baddewo nga tuteeka ebintu mu makubo amatuufu naye bw'otunuulira mu gavumenti ojjula okukaaba amaziga agayinza okukuyitamu paka lw'oluyingira entaana nga nabo tebalina puroguramu eri bavubuka wabula okubaleetera buli kiseera simanyi emyoga simanyi palisi modo n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo simanyi ate zino zaaki baganda bange tutegeke nga tutegekera society okuva mu buki mu bwavu sayidi ey'obusiraamu ne sayidi eyaki eya gavumenti ensonga y'obwavu ngikomezzaawo olwaleero mu bizibu ebirala ebisoomooza abavubuka tuli fenna alhurubu walmashakiru siyasiya walfitanu ddiiniya zentalo n'ebizibu ebiri mu byobufuzi abavubuka bye bajjumbidde ennyo mu kiseera kino bavubuka bangi ebyobufuzi bibatutte era bangi abavubuka abali mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi bangi abafudde abali wansi wa ttaka olw'ensonga zaki z'ebyobufuzi bangi abasiiwuusa empisa lwa byabufuzi kaakati alhurubu walmashakiru siyasiya entalo
n'ebigezo abavubuka bye bafuna mu byobufuzi bibasoomozezza nnyo eri obulamu bwabwe. Mumanyi bulungi gye tuvudde yonna be muzze mulaba oluusi mu kulonda, mu kwekalakaasa abafudde, abasubiddwa mu makomera, ng'ensonga ezo zisinze kukosa baki? Bavubuka. Buli kiseera bwe baagala okwekalakaasa olw'ebyobufuzi. Bw'osanga ku social media abavuma abakulembeze ate nga tebalina maanyi gaba eŋŋanga. Kati ebyo ne bikosa abavubuka. Kakati al-hurubi wal mashakiru siyasiya wal fitan, entalo z'ebyobufuzi zikosezza nnyo abavubuka obulamu bwabwe. Bangi ne basigala awo ttayo, bagweredde mu byobufuzi ne bibamalawo. Abamu bavudde mu misomo, abamu baleseewo emirimu gyabwe, abamu baleseewo abakyala baabwe, abamu bali mu makomera gye bawangaalira, nga n'abamu bali wansi wa ttaka wa nsonga zaki? Za byobufuzi. Ebyobufuzi omuvubuka ow'omulembe guno tebikumalaamu. Okyalina fyuca y'ennene mu maaso. Waliwo ensonga z'oteekeddwa okutunuulira obutunuulizi ng'oli mu kamooli ng'enjogera bw'egamba. Ekiseera kyo bwe kirituuka ojjeyo muki? Naye osanga omuvubuka ng'entalo z'ebyobufuzi n'okusiiwuka empisa okuvuma abakulembeze, oluusi nga n'abamu babazaala, naye ng'ekikuwaga n'akussa, tagenda kugula na keesi bwe bagenda kuziika wadde okugula essanda. Abantu babalula tulina ebyobufuzi biri gindi, ne balinnya ku loole, ne balinnya mu bbaasi, abo ne bagwa kabenji. Ne tukoma kwogera bwogezi nti twafiiriddwa, ne kikoma awo. Famire z'abantu abo ze zisigaza obulumi, so si be tuwagira nti basigaza obuki? Obulumi. Ne waliba batudde ku ntebe, tebagenda kuteekawo mutemwa gugenda eri bantu baafa. Kati saagadde nnyo omuvubuka obulamu bwo obumalire nnyo mu byobufuzi bukumalewo. Naddala mu abasiraamu ebyobufuzi ebikumalawo ne bikuyisaako n'esswala, n'osiiba kulaale, ogenze mu kalulu k'egindi, n'esswala ne zikuyitako. Olunaku luki? Toleesa adhikaali, esswala zikuyiseeko, wabula oli awo owaga. Bw'osonga ekigalo, bw'ogatta engalo ettaano, bw'okola ki? Ebyobufuzi tebikumalaamu nnyo bwe bityo. Okyalina fyuca yo nnene mu maaso, okyalina by'oteekeddwa okutunuulira. Lw'olifa ng'ofiiridde mu byabufuzi, olunaku lw'ogenda okuleka esswala ng'ogirese mu byaki? Byabufuzi, tolina ky'ogenda kugobolola ne famire yo n'abaana bo, wabula okufuna emisango mu maaso gaani? Maaso gaani. N'olw'ensonga eyo bireme kubakosa, muleme kuyitawo. Tunuulira ensonga ezisobola okukugasa. Bwe kuba kusoma, kukwate ng'omuvubuka, kugguse. Bwe kuba kukola, kugguse ng'omuvubuka, nina kye nkola. Naye ebbanga lye tunaamala ng'entalo ezo zitukosa, famire ye jasigala mu maziga, naye ng'abaakutuusa ku ekyo bo bali mu birala, tebali kujjukira, era tebalijjukira baana bo bamulekwa. Esaagadde nnyo gendayo nnyo, naye mbakubiriza ebyobufuzi tebitubalaamu. Ebyobufuzi tebikuyisaako swala, ebyobufuzi tebikusuuza ddiini yo, ebyobufuzi tebikutwalira biseera, kubanga baga nti ddateki biri awo bikyafu, bijjuddemu bulimba, kifiiriza, misaayi gy'abantu kugenda, naye abagenze tebagenda kudda. Era bonna abagenze abali wansi w'ettaka tebategeera ani yawangula, ani afuga kati. Bali ku bibuuzo by'abamalayika bye batorontoka nabyo.
tebamubuuza nti wafiirira ki, tebamubuuza nti ekibiina kye ekyobufuzi kyali ki. Bakubuuza man rabbuka ma diinuka man nabiyuka. Talina ansa ennyondo, talina ansa miranga, talina ansa jahannam, talina ansa kanyigo kaki ka kabuli. Naye nga bolese ku nsi yesigadde etambula, kati ebyobufuzi tebibatwala. Ekyo njagadde okukibategeeza nti mu bimu ebisoomooza abavubuka al-hurub wal mashakilu siyasiya, ekisinga okunsanyusa bino sinze nabiwandiika, ababiwandiika emyaka 4 emabega nga batunuulira omuvubuka alibeerawo, kubanga batumanyi vulugu atulimu ne biki ebitwala obudde bwammwe. Kaakati al-hurubu wal mashakilu siyasiya wal fitan, entalo tezibatwala ebyobufuzi okubaliira obudde bwammwe n'ebiseera byammwe ebiri mu ki, ebiri mu maaso. Ensonga endala mu bisoomooza abavubuka ndowooza yesembayo kusinziira ku budde, taakhuru ziwaaji, okukeereya okuwasa n'okukeerewa okufumbirwa. Teriyo muvubuka yataakharu fi ziwaaji, akeerewa kuwasa, oba omwana omuwala n'akeerewa okufumbirwa, okuggyako ng'alina okusoomoozebwa kwayitamu. Obwenzi obusinza okukosa abavubuka n'endwadde eno eyalumba ensi, ekirwadde kya siriimu ekiri mu bavubuka, amakuba agasinga obungi obulwadde abo abantu bwe bapookya nabo buyise mu mbeera ya kukeerewa kuwasa na kufumbirwa. Tukeerewa okuwasa ne tukeerewa okufumbirwa, ate ne twegadanga mu by'ekintu ekikulu, ne tutuuka okufumbirwa nga n'obulwadde bwatumalawo dda. Kubanga buli wookeerewa, kkiriza gaana omubiri guno gwe tulina gubanja, Katonda yagukola nga buli automatic. Kibebe eky'emyezi 3 tekirina feeling, omwana ow'emyaka 47 talina feeling. Naye omwana kasita atandika okukula, bw'aba muwala n'agenda mu nsonga n'asuna amabeere nga feeling zitandika okujja. Omwana yenna omulenzi buli atandika okwerooterera, ekiddirira mubiri guba gukyamuse. Kati buli wookeerewa, omaze senior 6, oyingidde university, olina n'omulimu, okola ku mutaasa, simanyi ate ndi wa Kiseka, ate simanyi ndi ku NASA, ate ntuusa mmotoka nakawa, naye nti am single but I'm not searching. Oliko question mark mu bwongo bwo, okujjako ng'endiga yakutomera. Naye bwe kitaba ekyo, omuntu ayingidde ku university omuvubuka alina n'omulimu, ekikukeereyo okuwasa kiki? Oyagala kusavuwala nti oli mbuzi ya buhiya? Nosanga omwana omuwala agenderera emyaka ayingidde 3, 32, 34, tannafumbirwa, kyokka ate simbeerera era yeegatta. Bali ku kampasi awo kye beekola. Kati okusoomooza okwo, buli wookeerewo okufumbirwa n'okuwasa, waliwo ebikusoomooza ebigenda okuleetera obuzibu eri obulamu bwo. Either ojja kufuna endwadde, either akataleko okugwa, naddala abaana abawala. Buli emyaka egikuyitako omuwala oyongera kusuula mutindo. Fe abasajja ne bw'oba mubi weekebejja. Njagala muwanvu, njagala mweru, nga kitoototo. Saagala asukka 25, ogenda okulaba nga ovuddemu. Buli emyaka omukyala bwe gimuyitako asuula katale. Ate ffe abasajja gye twongera okwongera ku myaka, twongera kuwoomerera nga kikajjo. N'olw'ensonga eyo, saagala museke, n'olw'ensonga eyo, buli we mukeerewo okuwasa n'okufumbirwa,
mulina ebisoomoozo eri obulamu bwammwe. Emyaka gibagendako, mujja tuuka muzaala abaana nga balabanga bajjajja baabwe. Era osanga omukyala ng'atutte omwana mu ddwaliro, omusawo amwekebejja nanga amuzukulu ono atya empiso aga nze muzaala second board. Omusawo aba alina message gy'akuwa nti wakeerewa. Naawe omusajja bw'otyo mujja tuuka okuzaala nga mukeere nga temulina na laavu y'abaana. Mulowooza ntaana, mulowooza bizibu biddako, mulowooza kiki, nga ne laavu eseka n'abaana togikola ki? Teriiwo, oli bize. Edduniya ekutwala, olina first born envi zikumeze, wakeerewo okuwasa. Banne buli wokeerewo okuwasa n'okufumbirwa. Okweŋŋanga ebizibu bino ebyensi n'okukendeeza obwenzi kukola ki? Kuwasa na kufumbirwa. Naalibadde sibawaayiriza muba kubanga mukeerewo okuwasa n'okufumbirwa nga temwenda. Nibagenda okutuusa mu bufumbo oyo 32 nga tabanga nako nambeerera, ng'abasajja baayise namu bayitirivu bavuganya myaka gye n'omusajja bw'atyo. Kyovula babaleetera abaana nga mbeerera, niwasiwe mwana w'omunno muto n'oga simwagala ansumbuwa, njagala yazirwanako kubanga walwana dde entalo banno bamanyi. Kati ono olabanga omutali byakola tobikola ki? Tobitegeera, togayo bamuzeeyo. Wakeerewo ate oyonoona abaana ba banno. Buli we mukeerewa mmwe abeekotose emitwe abavubuka abali omwo mulina bye mwonoona. Buli wookeerewo olina byokola ki? Byoyonoona. Muzaale nga mukyali, musobole okulabirira abaana bammwe. Edda abantu bawasanga bakyali, omusajja n'atuuka n'okufa nga mutabani we gwalese ayambala olugoye taatayo lwabadde ayambala. Kumu abali wano nsitusaani nga mufumbo oba alina omwana asobola okwambala essaati ye first born we. Njagala ositeko ogende nti ng'oli muvubuka ogende nti mutabani wange wenfiira wano ayambala t-shirt gyendimu nga sinna situsa gwe mmanyi. Ani kuba mukeerewa ne mutuuka n'okubeera nga muzaala leeti ate nga mubadde mu bwenzi. Mwali badde mukeerewa ne mwekuumira ku ddiini, naye Allah akuwadde, olina omuzigo w'osula, olina n'omulimu, olina simanyi kawunta y'amasimu, ogenda ne Dubai osuubula odda n'ogaana okuwasa, ate okyaza n'osanga omwana omuwala yeetaddeko obukwakkulizo. Omulembe guno gukyaliko obukwakkulizo nnyo ng'oggyeko obusiraamu n'eddiini n'empisa. Nina osanga ow'emyaka 39 naye yeemoolera mu bukwakkulizo. Mwe nabagamba akakwakkulizo kammwe kabyaka kino nkiddamu, sijja kutya biddirira. Njagala musajja nga musiraamu afaanana atya kasaaba muki? That is your condition. Bino by'okutwemoolerako biveeko, mufumbirwe nga mukyali, nga mukyalina n'ebitiisatiisa. Naye wonna ofumbiddwa amabeere gagudde gayiseemu eno, ne boosiba akaleega gayitamu buyisi. Omuntu afumbirwa akyali ba Allah banyumyako. Wakuwabu aturaba balina amabeere nga tegakola ki? Gali kuli. Lyebbeere eryo lisanyusa omusajja, eri kuli eririko bweriti lirimu omutima gw'ettaka, naye n'obeeraawo n'obeeraawo okuze bwe mugapikaapikamu ebintu ntumu bwe bulwadde bwa kansa. Mufumbirwe nga mukyali, nammwe muwase nga mukyakola ki? Mumuleetedde n'abaana baffe okudiba ku nzija. Temwagala kuwasa oba mukyabaliira mmere oba bukodo. Babbiiki abakazi baano balayisi nnyo.
omukyala akusaba amahala akakadde $2,000,000 noga nti babbeeyi abo balayisi nnyo. Muwase abaana b'obusiraamu ng'obudde bukyakola ki bukyali, musobole okuzaala abaana bammwe mubagunjule nga mukyalina n'amaanyi. naye buli wonoozaala leeti abaana temujja sobola bagunjula. bo bali shaapu bakusalira akakoli bakuyita nako tokyalaba ani ayiseewaawo te mwanawo ani oyo tolaba na kulaba kuba ozadde okoze eki. bane muwase ku myaka emito ate mufungire ku myaka emito. Temuddaawo kukeerewa. Ensonga eyo gye mbagamba ejja baleetera obuzibu. Endwadde zikyajja mu nsi. Bavubuka bannammwe bali wali mu fobi bakutuddwako ebitundu ebyekyama. Enviiri ku mutwe tekuli. Bw'obatunula mu ssuuka tebaliimu. Olengera mutwe. Siriimu abagoyezza. Bino bye mugamba mbu siriimu wedda talinga wa nnaku zino. Siriimu asigala ki? Asigala siriimu. Buli omu amuluma bubwe. Naye bwe munaddaawo ne mwebongoosa ne mwefuula ente za buhiya mulinze kusavuwala, muwase abaana b'obusiraamu gye bali mu bikomera ababoobedde abalinze obakola ki? Okubawasa. Mutemubasaasirako. Nolabanga abakyala bakaaba nolabanga ayagala musajja naga sheekh ntende waliddwa ate saagala gwa mbwenzi naye nnoonya mpasa akoze eki? N'agamba n'okugamba seeka tolowooza nti tebankwana, abankwana gye bali naye saagala gwa mbwenzi naye abampasa babuze. Nekino kankibagambe mutera nnyo teekamu amaalo naddala mu abasajja. Omukyala bw'akugamba nti mpasa naga nti osaana gwe gwe njagala ompase, leka kugamba nti kakazi tekalina mpisa. Gwe olimu amaalo. Omukyala bw'alaba nga kimuyitiriddeko waali badde omuwasa omukuume waddembe okwegambira nti waali nkoze eki? Waali naye olubagamba enoosasanya tafunye ekizibu bati sikirabangako n'enviiri zanvudde ku mutwe. Omukazi yanneegambire. Yakwegambire kuba tumukola ki? Tumugamba gune mugambe tinjagala kuwasa. Naye bakazi batu ne batya n'okutya. Biseera ne babeerawo ne beemumumma. Kati omukyala bw'agambanga nti please Mr. Mutebi gwoba okola ki? Yagala ompase. Lekaga nti yagwenyuka taliimu nsonyi. Gaba maalo go gwe n'ogenda ng'omunyumyanyumya n'okuba ne kutuba sikirabangako. Mulembe guno bakazi batandise otwekwanira kubanga musirise babazuukusa. Muwase ate mulabirire abaki? Abakyala. Bana ensi eno eriwo okuwasa. Okuwera kwaffe bamala kuwasa. Muwase muleme gwa mu bikeme eby'eŋŋanze ki? Museero. Ebigambo byange ebyo ebyolwaleero saagala kusukkaawo. Saba Allah omulundi ogujjawo tujja okutandikira. Mbuzaayo gundi nga 2 inshallah omusomo guno ngufundikire. Tegujja kutwala kiseera kiwanvu ate tugende ku musomo muki omulala naye nga mbakubiriza abavubuka mudde eri eddiini. Naye ekirala twetegekere ekigambo ky'okufa. Olwaleero ndabye omukyala gwenkakasizza nga bamubika nga mulungi era nenga nti ettaka terina bwe lireka. Naye bwe nzize wano nga nnyumya n'ekiguli ono nanga nti enfa y'omukyala oyo yafudde ne bbaawe mbuliri naye basi ganda waffe oyo afiiridde omukyala abadde asaalirawo ti omukyala yafiiridde mu buliri amuzuukusa bw'ati yasuze namayiti. Naye ntunulidde omukyala nga bulungi nze ndawo okulaba abakyala balungi. Era bw'obanga oyagala kulonda mukyala nonga jangu ondabireko ndi mu balonda kuba neekebejja. Yes
ndi muzibu nnyaawo naye mbadde saagala miseke kyembaddeko pointi yange ndabye omukyala nga mulungi naye nga sinnategeera waani wallahi nge nti ettaka terina gwe ligenda kuleka naye bwe nzize wano ne nfuna enfa y'omukyala ate nentiisa nnyo bba yeebase naye mu bikunta ebyo amanyi yeebase na mukyala so nga Allah yamututte dda ali mu ttaka olwaleero nalulungi oyo gwendabye oba mwagala okukakasa kyenjogera omulaba muli ku WhatsApp ezisindikamu ebifaananyi mujja kulaba omukyala abadde mukyala mulungi mu feesi naye ali wansi wa ttaka kyenjagalamu twetegekera okukola ki saawa yonna tuli bafu saawa yonna tuli baki tuli bafu ate ekirala bannaayi bwe twebaka n'abantu munno muyiteko ekiro munno muzuukuse kayinza okuba afunye ataaka leka kwebaka kubulizaako saawa 9 muzuukuse okyatunula okyali mulamu tuzike tutendereze kwano saale ku subu naye kati laba omusajja oyo abakubanga talina keya eri mukyala we sijja muzuukuse kaneeyambalire neesaalire ngende nkole ki ngende nkole n'afuluma nga tamunyezi amawulire agaalizzaawo tebaaligire nti asse mukyala nti yamulese mu nnyumba mwogere ne bakyala bammwe awaka mwogere n'abakyala awaka naye nga mu kyo twetegekere okufa essaawa yonna tekumanyi mulungi tekumanyi seeka tekumanyi mufuti tekumanyi mumanyi tekumanyi mugagga tekumanyi muvubuka tekumanyi muwere buli awo mu ttaka awo terisosola mulimu abeera banga balungi ne balabanga abatajja kufa buli yenna wakola ki kullu nafsi dhaikatul mauti naye twetegekera okufa kibi nnyo okuba nti osadde wano isha noddayo eka newebaka nga tolina wuzu ng'okimanyi togenda kusituka kiro n'otasooka kusaalayo laakezi bannaye tukole ibaada oba tunnaba kwebaka saala tunulako mu kulaani ogenda okwebaka leeta adhikaali ogenda okwebaka kale Allah ne bw'anaakutwala naye ng'ofiiridde mu nkomerere ki nyo netumala isha nosse ekiko ezo nazo tuzimaze tulinze lwaki tusome ku Kulaani bavubuka bannange bazeeyi bange basajja bannange tunule mu Kulaani ng'ogenda okwebaka leeta adhikaali ku buliri saala yira akasatu nga tonnaba kwebaka Allah wakusobozesa matumbi budde nodda engulu saala hinkya tuli bafu leero tuli bafu olunaku lwonna tufa naye emirimu oyo takyakola mu bulungi bwe ali wansi waki saba Allah agumye muganda waffe oyo bwe bandaze Allah amunyweze kuba okufiirwa omukyala nakyo si kiki olina n'okulema okuyingira mu kisenge oba buli wuyingira bwoti obanga amukola ki obanga amulaba obanga amulaba yagala okwebaka bwoti n'olabanga amulaba nsiseeyo ate y'amaanyi munna atalwadde weebase naye ekigambo ki kyeyasembeyo okwogera naye ne beebaka Allahu alam Allah amugumye ne mwannyinaffe oyo ali wansi w'ettaka n'abafu bonna abasiraamu Allah abasaasire abasonyiwe abanguyiza olugendo olwo lwe bakutte naffe tweba tulikutte Allah atusaasire atusonyiwe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.